Ekisinde ky'ebyobufuzi ekijja ekituumiddwa Buganda First kitongozeddwa okwenyigira mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Bannakisinde kino bategeezezza nti ekigendererwa kyabwe kya kumalawo ekibbattaka mu Uganda naddala mu bitundu bya Buganda kye balumiriza nti kyeyongedde nnyo. Bano bategeezezza nti bakooye okulaba ng'abantu batulugunyizibwa ne babbibwako ettaka lyabwe abeeyita abanene kyokka ng'abantu abo tebalina waakuddukira. Ekisinde kino kigamba nti kigenda kwogerezeganya n'abeesimbe ku bwa pulezidenti bonna mu kalulu k'omwaka 2026 batambulire ku mulamwa ogw'okulwanyisa ekibbattaka mu ggwanga. Omukulembeze w'ekisinde kino Nsubuga Asani agambye nti bo tebaagala kulwanyira bifo bya bukulembeze mu Uganda wabula bagenda kukolagana na buli omu eyeesimbyewo bamuteeke mu mbeera saako okumusendasenda okulwanyisa ekibbattaka mu ggwanga. Kubanga mu nsi yonna tewali kyosobola kukola nga toyina ttaka. Lwaki ekibbattaka n'ekisengula abantu kisinga kubeera wano mu Buganda? Eyo ensonga nkulu nnyo lwaki twagala ogisimbako essira. Ffe tugamba nti amateeka ekisooka gagobererwe. Ekyokubiri, lwaki abantu basengulwa busengulwa ne bagenda nga mu bitundu ebirala tewali bikolwa ebyo? Olukiiko olufuzi olw'omukago gwa iPod olumanyiddwa nga iPod Summit lulagidde akakiiko k'eggwanga ak'ebyokulonda olwaleero okuwa ebibiina by'obufuzi ensimbi gavumenti ze yateekawo ezigabibwa era ebibiina by'obufuzi ebiri wansi wa iPod. Ensimbi obuwumbi 11 ze zitudde ku akawunti y'akakiiko k'ebyokulonda nga minisitule y'ebyensimbi yazifulumya dda ziweebwe ebibiina by'obufuzi ebirina ababaka mu paalamenti wabula olw'ennongoosereza ezaakolebwa mu tteeka ensimbi zino minisita wa ssemateeka n'obwenkanya Nobert Mao yali yaziyimiriza okutuusa ng'amaliriza okubaga okulambika kw'etteeka. We lutuukidde olwaleero ebibiina by'obufuzi ebyali bifuna ensimbi zino biri mu kattu olw'ensimbi ezitudde ku akawunti z'akakiiko k'ebyokulonda. Olukiiko olukulemberwa omukago gwa iPod olwa iPod Summit luno nga lwe lugatta bapulezidenti b'ebibiina by'obufuzi ebiri wansi wa iPod lwatudde ku kisaawe Kololo olunaku olw'eggulo era ne lulagira akakiiko k'ebyokulonda okuwa ebibiina by'obufuzi ensimbi okutandika olwaleero. Wabula ensimbi zino abakulu baasazeewo ziweebwe ebibiina by'obufuzi okusinziira ku muwendo gw'ababaka gwe birina mu paalamenti era ebibiina byokka ebirina endagaano ne iPod abakulu baasazeewo byebibeera biweebwa ensimbi. Bino kuliko NRM, UPC, JEMA, DP, PPP ne FDC nga kitegeerekese nti ekibiina kya NUP tekigenda kuweebwa nsimbi kubanga kyagaana okukola endagaano ne iPod. Olunaku olw'eggulo ekibiina kya NUP kyawandiikidde akakiiko k'ebyokulonda nga kyemulugunya olw'obutayitibwa mu nsinkano ya iPod eyabadde Kololo newankubadde ng'ekibiina ekyo kizze kyogera nti tekiyinza kwetaba mu nsisinkano ezo. Ku nsonga y'ebibiina by'obufuzi ey'okugabana ensimbi mu nkola ey'ekyenkanyi mu mwaka gw'ekisanja ogusembayo olukiiko lwa iPod Summit era kitegeerekese nti lwasazeewo wabeewo embalirira ey'ennyongereza etwalibwa mu paalamenti mu kiseera ekitali kyawala ensonga eyo naye egonjoolwe. Kitegeerekese nti abakulu baasazeewo nti iPod yeefulibwa ekitongole kya gavumenti ekyetongodde okuva wansi w'ekibiina ekittapa ebibiina by'obufuzi mu ggwanga ki National Consultative Forum. Ennongoosereza empya ziteekebwewo ekitongole ekyo kyetongole. Wabaddewo katemba ku ssomero lya gavumenti erya Kiwala Primary School erisangibwa mu division ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka. Omubaka wa pulezidenti mu kibuga Masaka Ahmed Wasaki bwe yeekandaze n'agaana okutongoza kaabuyonjo empya ey'obusengo obutaano olwo n'alinnya emmotoka n'abulawo. Omusasi waffe Ssaalongo Tomusange Kayinja yalina ebisingawo. RCC wa Shaki ya Hamada okwekalakaasa n'agaana okutongoza kaabuyonjo n'aleka bakulembeze banne nga bakonkomalidde mu ntebe okubadde meeya owa division eno owekitiibwa Mulindwa Nakumusana, abamyuka ba RCC, abakulira ebyenjigiriza n'abakulembeze mu division ya Nyendo Mukungwe. Kivudde ku kusanga nga munda mu kaabuyonjo abazimbi basiizeemu langi enzirugavu ate n'okusanga nga abazadde babadde batono nnyo ku mukolo gw'okutongoza kaabuyonjo
kabuyonjo ey'obusengo obutaano bw'atyo kwe kulinnya emmotoka ye n'abulawo era alese agambye nti bwe baneetereeza ajja kukomawo agiggulewo ekikolwa ekirese abakulembeze nga bakyewuunya. Wabula ekyo tekiyugudde bakulembeze ttama era rasisi olubuliddeyo meeya wa divizoni ya Nnyendo Mukungwe Oweekitiibwa Mulindwa Michael Nakumusana kabuyonjo eno ye n'agitongoza n'ategeeza ti abayizi tebajja kulinda rasisi lwalikomawo balyoke bakozese kabuyonjo eno era n'awa n'ensonga abaazimbye kabuyonjo eno ze baamuwadde okukozesa langi enzirugavu mu kabuyonjo. Inginiya n'agamba nti eya bbulaaka gye yakozesa bana bagita bitumen efaanange eya kolas n'agamba gye baateeka muno n'agamba nti naye ate eno nnungi nyangu ya kuyonja ne baba bagiddugaziza ebisenge obyoza bwoza. Amyuka akulira abakozi mu divisioni ya Nnyendo Mukungwe Ibrahim Tebi ategeezezza nti byonna contract eyazimbye kabuyonjo eno bye yataddemu byakkaanyizibwako mu biwandiiko. Toyi ekiwala okusinziira ebyali mu kiwandiiko bwetyo bwe yali ekoleddwa ekyalangi kyo tugenda kubatereezaamu kuba obuzibu buli ku langi okusinziira ku specifications eziriwo be batyo baali bagitegese naye tugenda kukolagana ne contract okulaba ntuteekamu langi ejjayo ekifaananyi ekituufu. RCC Washaki oluvannyuma CBS emulondodde gy'alaze n'ategeeza ensonga emwekalakaasizza. Ekizimbe tekiwedde kyonna kyonna ekusooka waggulu wonna wonna embaawo teziriiko ddagala eriziyiza enkuyege erangi gye baasiizeemu tetegeerekeka ate ne finishing bw'ogitunulira waggulu yonna nerera fakasiti gwe baataddeko tebannaba namusiimulako waggulu wennyininyini we balina okukavalinga obulungi nga bamaliriza obulungi tebamaze ate bwe njagadde okutunula ne mu kitabo ekiraga emirimu egyakolebwa wano tekiriiwo kati ate mba komishoni nga kinga sirabyeko. Ssaalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Saabalamuzi wa Uganda Alfonso Winyidolo alabudde bannabyabufuzi okukomyanga okutwala ebyobufuzi mu kkooti agambye nti kino kitattana ekitiibwa eriko Saabalamuzi wa Uganda Benedicto Kiwanuka kye yalwanirira naddala mu kukulaakulanya kkooti z'amateeka. Okwogera bino Saabalamuzi Owinyiddolo asinzidde mu musomo ogutegekeddwa okujjukira ebyakolebwa Benedicto Kiwanuka oguyindidde ku yafeesi z'ekitongole ekiramuzi mu kibuga Kampala. Mu mbeera y'emu ono awolereza omulamuzi Emmanuel Baguma ali mu musango gwa Kano Kizza Besigye ono ategeezezza nti omulamuzi Baguma yalondebwa era mutendeke era emirimu agikola mu mateeka. Senior counsel, it will be very dangerous to grant bail or to acquit Dr. Kizza Besigye, assuming there is evidence, because he leaves huge population follow him. That would be very dangerous. It means my peasant mother can suffer because the only people who follow her are her 4 children, including me. But a known quantity in this country must be treated differently. I do not subscribe to that, but I'm very clear in my mind that whatever the allegation against Dr. Kizza Besigye is entitled to the due process. And please leave the courts of judicature to exercise their mandate in pursuit of that due process. Mu ngeri y'emu Saabalamuzi ategeezezza nti ng'agenda okuweza emyaka 5 nga ye Saabalamuzi wa Uganda okuva lwe yakuba ebirayiro okutandika okuweereza bingi ebituukiddwako wabula nga bonna abalamuzi baakoppa nnyo omugenzi Benedicto Kiwanuka ku ebyo bye yakola nga tannaba kutemulwa mu 1992. Saabalamuzi ategeezezza nti omugenzi Benedicto Kiwanuka wadde nga yakola mu kutiisibwatiisibwa okw'amaanyi wabula yayimirira ku mazima n'aweereza ekitongole ekiramuzi era bingi ebyali bimuvunaanibwa ekyaviirako n'okumutemula mu 1972 olw'abo abataategeera nkola ye ey'emirimu nga balowooza nti nkyamu.
you.